Tukwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino eky'olunaku olwaleero mu mboozi ya musajja mukulu Ahmed Lutaaya. Ali mugenda maaso n'okututegeeza ebyo bye yasoma n'ebyo by'alabye n'engeri gy'ategeddemu ensi gy'egenda maaso n'okubeera ng'etambulamu. Era nga tuli mu kitundu kyaffe ekyokuna mu mboozi yaffe eno ya economic bases oba emitendera gy'oyinza okuyita egy'ebyenfuna mwe tuzze tutambulira. Era lekera okukkiririza ddala ennyo ebintu by'otomanyi. Twagambye ddala waliwo ebintu ebiri wansi nga omugezi yekka yabimanya n'olunaku lulina ebiro lulina ekiro n'ekiki. Kati bw'olaba emisana ng'omusana gwaka kakati kakubuulire omuntu ayinza okuba ng'afunye olubuto. Nze ne musajja mukulu wano sirabangako muntu ali ku munne ng'amufunyisa lubuto. Ne tulaba mbuto embuto uli n'azaala ekyo kya kizikiza. Naye n'ebintu ebimu tubyegendereze bya kizikiza nga kakati abantu ono ayogera ebyokufa watuukayo ddi? Siga leeta bino mukama kwegamba abantu babe bano babalaba era kyotokola. Era Amerika ono kye kizibu kye olumala okukuba nga bwe yakuba mu Iraq nga yeetika abalokole abatwale. Olaba kadwaki omuntu bwakuba ate atwala eddiini. Etegeze eddiini eno eri politiko kiki eyamba okutereza one eyamba omukamuzi ono ndada Christianity eyamba omukamuzi ono n'akamula ng'akamula ng'omuntu agonze eringa embowa y'ente. Kumba ogendo gibba amata gaayo eddiini. Kati eddiini eri economic papasi yayo gye eddiini yonna gye tusoma eri economic ekozesebwa economically muli munda mu systems. Kati ate Katonda owaayi bizibu banga tebitegerekeka. Abalala banange eddiini maama ate eddiini omanye ebintu bya mulamu kasitofa nga bye bikomaawo. Teriyo ddiini yante eddiini y'abantu. Teriyo ddiini teri koko teri y'abantu. Lwaki otugwe oba ina kyatwagalamu omuntu iti human relations yonna human relations is economic. Yes. Oli abasanga basaba kuva ku machapa ka lwagulu basaba n'abakuba emiggo bagende bakole. Human relations is economic. Yes. Human relations may not be godly. No, it's economic. Era omuntu ayogera n'ayogera bintu bingi nnyo naye kyoteerabirangangako biri ebintu bibiri. Number one, omuntu ono ayogera lumu yakwatako omuntu n'amutwala mu katale. Gamba akyusiza bukyusa mu nkola ye yagwako eddalu n'akwata omuntu n'amutwala mu katale. Munna akaaba ng'ayogera Luganda. Semakulu ntwala nti kututte kutunze. Kati yajja yekyusa eddiini gavumenti obw'obuwangwa byonna bijja along bikuuma kiri ate kyo tokiraba olaba byo biyamba kino. So socialism n'akomaawo ne tuzaako
ekintu kye tuyita communism. Communism entirely wante tulabye bali tubalabye ng'ebintu byonna babitadde mu mikono gy'abantu. Wane tulaba nga gavumenti etutte ebintu byonna mu mikono gyayo. Ate wali mu communism ebintu byonna babiwa bantu. Kozi ey'omukaaga eyo. Ey'omukaaga esembayo. Byonna abantu be bamanaginga economy yaabwe. Government kumpi kutunda butunuzi bweti. Era bibiina abantu bebessa mu bibiina mu mbeera ya cooperative biki labor unions babeera mu labor unions wali. In fact communism efaananako n'embeera eya cooperative nti owaayo sente zo omugabo nange nempaayo omugabo ku AGM ne batuula ne batugabira amagoba okusinziira nga buli omu bwe yawaayo emigabo gye wewali communism. Era mu ndowooza be bantu abakyasinza obulabufu mu nkwata y'ensi yaabwe oba society yaabwe. Ye stage number 6 esembayo. Kati stage zino kopa ani slavery jangu wano ku feudalism jangu ku capitalism abo lumbe lw'ekirago tebalaba kuleba ya muntu bakamuzi ba muntu abentuyo z'omuntu bakamulankamule nga batwala ntwale. Lwaki ekifaananyi kye tufuna non-exploitative systems ezitaddira muntu kumukufuula kintu kikamulo kyabwe ye socialism na communism. Lwaki ebifaananyi bye tufuna bitulaga nti abali mu communism bali mu kubonaabona nnyo ekyokulabirako kye kya North Korea. Lwaki nekya Stalin gwe bayogeddeko lwaki abasajja bo babasiga ebifaananyi byokulaga nti baabeeranga basajja bazibu nnyo era ensi zaabwe abantu babonaabona nnyo. Abantu abo okujjako nga bakulembeze be baba abakyamu naye sisitimu zonna ezo bbiri ezo abantu babeerawo mu ggwanga lyabwe balyeyagaliramu beyagaliramu. Bano babbi bano abalala babba bannaabwe ekibadde kikyo nekitwala ekibadde kyo nekitwala ekibadde kyo nekitwala nze neekulakulana nezimba ebintu awo bingi nnyo naye bali bagenda nga bagenda ku layini oba propaganda y'abano ba capitalist propaganda kusiga bali. Era kati ekiriwo abakomunisita aba North Korea bayiya mundu zaabwe bayiya mundu beetegefu okulwana ne South Korea bali ku science bali. Era nkuwa amagezi wano nga tuli mu programu eno obeeranga scientific. Era be twali tulwana eyo entalo ne Museveni akimanyi era akitusomesa. Please be scientific. Have a scientific outlook of issues. Todda mu bintu bya bali tebakkiriza na ddiini zaabwe tebakkirizayo ddiini. Era China ono bakomunisiti weewaawe kibaleetera obuzibu olumu bakola one party system nga China inabwa. Era bo abantu bano side zino ebbiri aba common property ownership na bano aba individual property ownership eno
baagala obuyinza buli muntu yekkuse babwagala kwekkusa bano era bano balina ekintu bakita decent democracy bano abakomunisiti muzeeyi ono yakireetako mu 10-point program decent democracy byafa ng'akyusi decent democracy be bantu okubeera decent nga buli muntu mumativu be bali bano balina parliamentary democracy balina ebintu biralalala bano balala bano oyinza n'okuba nga otambula nosengana amazzi amayonjo n'obukopo obuganywebwamu ku nguudo zaabwe muntu atekwa kuba ye Libya style era mu bujjo obungi omuzungu alaba no omuzungu alina obujja ku kintu kye bayita communism ne socialism tobirabangako era ono muzeeyi ndowooza bye yatya n'amawanga amalala ne beekweka mu non-alignment movement akuba akwata akingana kuba so stages mukaaga era omuzungu ayinanga ekintu kyayagala okubanga aleetanga ekyomusanvu weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Era omuzungu ayinanga ekintu kyayagala okubanga aleetanga ekyomusanvu olwo kati omuzungu kubanga omuzungu in fact omuzungu yeyeebala eryanyi yeyeebala obugagga omuzungu yeyeebala influence mu nsi yonna muzungu kati n'Amerika yeegattako Amerika olw'okuba teyafuga ttwale yaleeta eddiini y'abalokole ekola kati omuzungu yaleeta ekintu kye bayita neocolonialism yaleeta neocolonialism ekiringa ekyomusanvu neocolonialism yekoleete ate yo neocolonialism abantu baba nabo basiruwala tolaba abakazi be basiba ebigogwa obugogwa ku mutwe ebya bbulu oba nebezinaaba bigogwa ayagala anyenye bwati enviiri bwati ziberengeza omuzungu nga bwakola obusirusiru kati byebyo omuntu bw'aba tayogedde luzungu tategeera nawulidde ku pulezidenti wa paredi yakoleddwa owarasa yogera lurasa lwo ffe tutekwa okwogera luzungu tutekwa okuba nga omuntu ebigezo bye tutuula by'abazungu tutekwa okuba nga tusoma ddiini ye sagambako nti obwakabaka bwa Buganda tebuyinza kuba bwa Buganda nga tebulina ddiini ya kikristaayo. That is neocolonialism. Tweyisa kizungu ekitali ekintu kye neegendereza yogedde ku bwakabaka bwa Buganda oluzungu abantu lwe bafuwa
wali olwegenderezaako atu abazungu kigenderere muzungu yasigala nga wano wali nnyo era tusaba ssaala ye Katonda afu atuwa ffe ya leero by'abazungu amasabo agali abantu n'amasabo kyabula yali sabo mwe basabira abantu mu African culture omwo muwajjanga baminisita ba Katonda Balubale Mukasa Wenkuba simanyi wokuzaala twali kiwanuka naki bajjangaawo kati eno be bamalayika beba bamalayika ba Katonda kale nga nkulabira abantu beboogera ebintu bitaliyo njagala kumaliriza wano wankubuulira nti buli kimu kyonna kyolaba ensi eri shaped na systems bbiri emu gye bayita individual property ownership yekola kino ekiruli ekya gavumenti amadiini obuwangwa education system awonawona civil service ebyo byebyo ngebiri wano mu Uganda ekyo naye ensi yayawuka mulimu n'ekirala kye bayita common property ownership nakyo kiina ekyakyo ekyogeza mu education system yabali abo basomesa omuntu skills wano baba basomesa labor reserve abakozi babeere bangi bebanakozesa bana abacapitalists bano basomesa bantu abalina skills abagenda okuzimba ensi yaabwe bantu tebazimba bantu bazimba ensi yaabwe bagala bakozi bali on market kutambula n'empale engatto n'egwolubege kibasanyusa abo bwekiri teweerabira esinga onoogifuga okwata ebintu bisatu beera ne power Amerika bwayogera naga nja kukuba bwayasimula bagamba tenesi yonna yasimula erwala senyega banga ina amaanyi oyo wa technological power waliwo alina political power waliwo alina cultural power waliwo alina religious power za njawulo wawona alina amayembe ge power satanic power kati bwomala ekyo fuga sente esiyo nebeera enjavu eri yonna bantu badukira eriwo gwogula ebibanja ebya layisi gwogula ente eza layisi munanga omwana wange alwadde bwe mutuusiza mu ddwaliro bagambye muwa kitanda ate sina sente ente yange yino capitalist bwaba ekirala knowledge oba oli mu buyinza fuga knowledge mu education system n'oli ow'ensi yonna fuga oba oli w'amayembe gamba abantu zikiza ettaala gwomanyi tekinologi oba endego zisiba ku muti gwomanyi munzikiza n'obabba naye
abakulembeze baffe tuli beeraliikirivu. Museveni ate bw'atakimala simanyi, kubanga ye muntu abimanyi. Era olaba bambi awabamuko n'akwatako ku luuyi olwa socialism, n'agamba abantu bano oba mbakole ntya, mbawe ssente, gendo PDM baveeyoko, NADC baveeyoko. Olaba nga alimu banga amanyi kimuluma lwakutwala ggwanga gye yaliraza, naye akimanyi. Kati walijjayo omulalu nga takimanyi. Kati nno discussion zino zituyambe abantu abali mu byobufuzi bategeere, bakole bye bakola nga babimanyi, banoonye okumanya, bajje ku floor of parliament nga balina bye boogera. Oteeka etteeka lino lye bayita public order management bill, ng'olimanyi nti lijja kukosa abantu bangi n'abakozi. Era mu capitalism akujjukiza mwosiŋŋana gogolimbo ensiba yafa, mulimu demonstrations, ezo tezeewalwa olw'okuba abantu babeera mu bulumi, batuuka ne kyabika. Mulimu strikes omwo buli lunaku. Bayizi beekalakaasa lwandya mbi, sente zaabwe bazibbye, ebyo bye biri awo. Amaduuka tujja gaggala, tujja gaggala katugenda myezi 2. Ebyo byebyo. Era olaba NRM government ng'ekulembera President Museveni yaleeta poliisi nyingi nnyo ng'emanyi bano bayivu, ng'emanyidde ddala nti olwedde mu maaso ahead tugenda kwambalagana ne strikes, demonstrations, tugenda okwambalagana ne kyekirala, demonstrations, strikes, biri bisatu. Tugenda kwambalagana. Poliisi abantu ze bataala baluli, na poliisi emu esobola okufuga. Era wano wenkugambira nti ebintu bizibu, nti kino kya poliisi nnene nnyo ne kati bawandiika olw'ensonga kiki ekikireese, ekikireeta individual property ownership economic base. Oteekwa kuba na poliisi nnene, okukuuma ebintu bye, oteekwa kuba na makamera everywhere. Begugunga olaba mugende batagulule bakube. Ate in most cases ng'ebintu bye boogerako byebyo. But capitalism is about oppression and suppression. Tunatereera omuntu agenda kukola ate okutereera. Omuntu agenda kukola ate okutereera. Simanyi. Capitalism is about oppression and suppression. Iwamaje ku nguudo kuba bukubikyo abantu boko. Bano. Abantu bali mu decent democracy. Masanyaze babuuza ambuuze. Gundi lwaki tolina masanyalaze? Wano bano bagajjako bujja. Lubega yalinya agalutaaya ogajjako. Era the debate, I think, abantu bateeka okukyusa debate okugijja ku bintu ebimu ebyobufuzi bino ne bagissa abantu bave ku kigambo badde ku systems of governance, badde ku ebintu bibiri, badde ku systems of governance. Kyo kimu. Ekyokubiri, badde ku society production and its distribution between
individuals, groups and state. Sanity ejje mu nsi. Kyokka kiyinza okutaasa. Abantu be balekaanamu kati nawulidde ebibiina bingi simanyi bijja obusiru. Kati bayagala ki? That's where esije teko okulaga. Naye member parliament ono nono agenda. Ogenda kuteesa biki? Abantu babonaabona mu bitundu bye bakiikirira. Nababayiwa ssente ne bayisa ebintu ebitategeereka. Bali ku ssente zokka. Bino bye bireetera abantu kyoyogerako luli ekyo kuba nti ebituleetera mu society okubeera nga bwe tuli omuntu akubanga basiŋŋana. Inequality. Abantu tebenkanye. Abantu balina obulumi. Olaba munnange wano wooli bayijeya okumala emyaka 5. Okumala emyaka 5 giti. Abantu we bali eyo mu byalo eyo. Capitalism dictates nti mwenna mugende mu bubuga musiramuzi. Ettaka lino lisigaze abantu abagenda okulikolerako. Bw'oba oyina ewammwe mu kyalo ky'ewammwe 5 years only kuba kati wano we tuli tewakyaliwo omuntu atalina kyapa kya ttaka. Kati ettaka livudde mu kusenga mu kulituulako ligenze mu kuba nti omuntu atekwa kuba na kyapa kya ttaka. Now a younger boy atalina ssente anajja wa ssente zisobola okugula eika y'ettaka $20,000,000. Now abantu bona bagenda kutambula bave mu kyalo. In fact kati tuli mu transition eriemu nti tugenda okuva mu kintu kye tubadde nga tuli mu byalo byaffe. Naye kati tuli mu transition nga abagagga bonna abalina ssente bayingira ebyalo okutwala land, a productive asset. Ate nga abantu bavaayo bagenda kufuuka workers, bagenda mu bubuga. Buli kabuga akali awo konna kajja kusweringa abantu. Kati gye tulazeemu. Era tugenzi. Tunaddirira Mukama y'amanyi. Y'amanyi. Tumalire. Ojja kulaba obubuga nga South Africa ettaka ebitundu 7 ku buli 10 era ettaka lya South Africa liriko abagagga 30. Ate abantu 7 ku population ya South Africa liri ku bitundu 30 ezo z'esiramuzi. Na wano bikigenda okuba. Lastly siyinza kutayogera ku Tanzania. Twagamba wano etugamba Tanzania yensi eyagezaako n'ekigezaako okubeera socialism experiment. Abaana bona bakitya. Twayogera wano ku Obote nti yaateye yali agala kireeta ne bakimuliisa 1991 tekyajja. But Tanzania experimented it. Tanzania experimented it nti naye lwaki socialism wa Tanzania yagwa. 1 Kerere yasukka eri amawanga ag'abazungu n'okumumma obuyambi. Number 2 Tanzania teyamobilizinga bulungi bantu baayo kutegera socialism kubanga at the end of all kyalabika nti Nyerere alinganga didde abantu be n'abassa mu kintu kye batayagala. So tebakisoma kwanza, tebasooka kusoma. Bwatyo Tanzania naagwa. Abantu boogera kisembayo ne bagamba
kale bw'ogenda wano e Rwanda kino kiri kiti Magufuli yali agezaako okukomyawo kya Nyerere. Magufuli yagezaako okubanga ayagala Tanzania we accountability kwegamba mu bikolebwa. Magufuli bwe yali Iron Man kwegamba yali ayagala ebikolebwa biveemu teyali musibya byayi. Omanyi Tanzania eyo kanjikubuulire much as Tanzania socialism yagwa naye Tanzania yasigala ne norms, yasigala n'obulombolombo bwayo obwali era teyasalwa. Yes. Era kyembadde nkugamba nti owulira abantu bano be bayogera ne baga nti ate egindi kiri kiti kati kankikugambe level ya capitalism oba content ya capitalism mu mawanga agamu tebagita. Yes, ayinza okuba nga erinakoko percentage ng'esukkako naye tebagita. Uganda yagiteera ddala. Wantuli mu mwoto. Uganda yateera ddala buli kimu. Yes, Uganda egenda negamba because some people abasemba ennyo capitalism bagamba ti no. Ekyo kyagaziya revenue collection base. Abantu bawo omusolo. Era banatera okunziramu awo. Abantu bawo omusolo ne gujja ne gukola enguudo temuziraba. Amakolero geeyongera. Era to promoting amakolero gano, yes, it's okay. But no. Kubanga twalabye the corruption is the means of individual property ownership. Means kiduka otambulirako. Kati already so gisolozebwa naye ate again much is lost to end corruption. Era ne kitajja nga state bwe yandibadde mu control. E Rwanda bantu bajja kuga nti e Rwanda nedda biribiti. Yes, kituufu naye ensi engeri gyakolamu mixture ya ebintu ebibiri ebyo nekola kasavu kanyama okufuna mixed economy. Mixed economy nga ereta capitalism nemuleta ne oba ne socialism oba communism nebitabula. Naye kisinziira waliwo sukaali wabeera nga mutono nga tekitaliwo kyekisinga okubanja era omuwulira nga omunywa mu kyayi. Kati wekyasukka ene waffe capitalism yayitawo era tuli mu katyabaga kanene ti government esaana etuule. In fact nabadde ngenda kubulira ku lulingi nade waliwo ekigambo kye tukiyita state. In fact, the state is the ruling class. Batera kuba batono balinga mukaaga nga be badukanye eggwanga. Bayitaba mafia. Ye state. Era mwe muva head of state. Kati state nerabe eggwanga gye ligenda nga tesose kubuuza na bantu balala. Bonga bobe kola mulimo. Ne basalawo eggwanga gye linalaga nga kati kino.
state yasalawo senga kyajja mu referendum nti abange sagambako nti toyinza genda mu constitution n'olabamu alternatives za socio-economic systems mugundi omulaba muti tugobereko kasi tugobereko ku capitalism tugobereko ku socialism tugobereko ku communism ekyo kyasigala nga kya state which wouldn't be the right thing. So eggwanga bwe litabula system yalyo kwenatege oba abakulu capitalism nayitamu nnyo abantu bakaaba kati byebyo abalwanda nedda Land police y'e Rwanda yanjawulo kati okusiba kati kiki ekirala olowooza emboozi tefundikiridde awo olina kyobuuza nabbe njala okubuuza kubanga ensonga zonna zitulambikidde bulungi ekizibu ekiriwo ne solution yakyo nakikubuuzizza nti kati solution tuyinza giteeka tutya mu nkola. First of all, politicians okutegeera senga abakungu bano abali mu gavumenti banoonyeza okumanya n'abaana abali mu abaagala okujja mu buyinza ne bamanya okumanya ne banoonya okumanya ne tumanya oyinza okwogera ku kintu ky'otomanyi kati ekizibu ekiriwo bo tebabamanyi naye mwe muba mubamanyi temubanoonyako ne mubakuba obwama nti owaayi kintu kino kyojjamu nga kyetaaga kubanga oli bwoti ne bwoti. Fact ekintu ekikulu ekimu ggwanga wano socio-economic system eya capitalism esusse. Okimanyi nti abantu bali mu gavumenti enawulidde ddi nga omuntu omu asasula $200 dereva. Yes. Dereva w'emmotoka ng'avuga mukungu oba MP asasula $200 nakiwulidde ate nga aliwo driver asasula $7,000,000. Kati ebintu bizibu. Government should sit down erabe ebintu bino bibadde bitya. Sagambako nti Uganda eno ever since exploitation gyerimu tebangangawo kubanga tewaliwo minimum wage, tuli mu free market. Bodira free market nogigattamu ne command market, command economy, kale ne mixture. Bete tusobola kuleka ggwanga entirely ngali mikono gy'abantu. Kakati okimanyi nti abantu bebasinga gavumenti obugagga, abantu balina ssente okusinga gavumenti. Kitegeeza nti gavumenti yawa abantu eddembe. No, economy yali liberalizing. Gavumenti erina okusinga abantu obugagga. Gavumenti erina okusinga abantu obugagga because yeraba abantu bonna kyenkanyi. Gavumenti eraba abantu bayo kyenkanyi. But if at all economy givuddemu neddira abantu ne bawa economy. Kakati abantu bano bebanalaba abantu bano kyenkanyi miranga. So fe abantu ng'abakulu ate nze nasoma. Waliwo abo bagundi abo simanyi bani abali mu Bank of Uganda simanyi bawulira bagobi simanyi bagobi basoma economy naye maama tuli mukatu kutubagiro omponyeza mbadde nina ebintu byange bino nga binnuma mbyogedde ebimu kale nandifudde bubi gasogedde ebintu byange bino baana mwe mugende muwandiike ebitabo
tetukyawandiika naye mugende muwandiika ebitabo oba oli awo naye n'ekirala njogera bino nagambye dda nti sina textbook nze njogera experience zange byendabye abalala ba researchers mu butandikiraawo mutandikiraawo mwe ba politicians abasoma ennyo mutandikiraawo mugende mulabe ensi yaffe kiki ekinagigasa naye munange kibi nnyo ensi eno okubeera nga abantu abamu ebayisa bwe kale teriyo kinuma kulaba bantu nga bali bubi bantu nga babundabunda bubunzibunzi mu ggwanga lyabwe gavumenti omulimu gwayo okutekeratekera abantu bayo nga bwe tuli mu census etekeretekera abantu baayo naye ngaete ekomyewo mu ekonome sebo emboozi tebankadde twenziza mukama wange katonda akukuume kale sebo naawe akuume wabula bwebale omulimu mulungi nnyo era bino byenjogedde abanga balowooza nti omusajja ono ayagala kutegulula yajaffe ayagala kutegula mitego kakati owulira tubadde tuli mu makyaki ate soogedde bintu bingi byenayigira ekyankwanzi naye ani yansomesa yali principal w'essomero ate ebigambo ebyo birungi nnyo nze siina walala wendi biseŋŋaana biri byanyuma era katonda amaanyi tukusisinkanye kuba naffe tetwali bisisinkanye mugende mubikubaganyeko ebirowoozo abakubaganya ebirowoozo mukubaganye sinze ensingayo amagezi nze ndeese dibeeti abagyongeramu bagyongeremu abagijjamu ebifuba bijjemu tutereze ekintu webali nnyo ssebo tweyanziza ssebo